basiramu tubeere n'ekitono twekuse n'ekitono tuleme okuyoola ebinene ebigenda tubuzibwako mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Namukwano gwange mukagga sente azina yaŋŋamba sente zimazeeko emirembe sikyafuna na budde bugendako mu darasa seeka. Sente zimazeeko emirembe sikyalina na budde busoma ku Qur'an. Sente seeka zimazeeko emirembe sikyebaka seeka. Simu ziringa essimu bakugamba bino bakugamba biri bakugamba bino seebaka tulo. Naye nga buli kyayogera neebaliza mu mutima alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin. Sekimanyi kasita neebaka nga sekimanyi kasita nsoma Qur'ani sekimanyi kasita nfissaawo obudde nensomesa ku basiraamu. Kwanza ate maali si kyentwalanga ekikulu yadde abasinga obungi sente ze mutwalanga ekikulu. Era waleero abantu mu Ramadhaani abantu bajja ku ofiisi yange seeka pakuddwa Mungu angaggawaze obugagga onaamalako nabwo. Abagagga beebaka abagagga beebaka bagagga tebeebaka abagagga tebawumula mitima buli kiseera mitima giba olwavuwalamu katono ng'alumba banka anti bamumanyi mugagga baba namusanga ng'atambuza bigere esaa n'agigamba ki nga yeewola olukaaga ng'aluleeta ng'agulayo eyo ebibiri BN kati omusajja yafuna sente ali mu banka babitwala amaze kufa genda okulaba buli kizimbe bakiyitako ng'amaze okufa. Banka property banka property banka property banka property. Emaali aina ktasabahu emaali wajijjawa tebereza Allah bwakubuuza ng'oli bwomu tewaliwo yadde akuyamba n'akubuuza nti aina ktasabahu emaali eyo gye walina mu nsi wajijjawa.